enteekateeka yaffe eno twongera obajjukizaako kutuusibwako Kampa Supply. Kale bakutuusa eddagala ly'ebirime n'ebigimusa okuva mu kampuni ez'enjawulo omuli Yala Falcon, Green House ne Univat akosa kampuni endala nyingi. So Kampa Supply bakutuusiza n'ensigo ez'ebirime ez'ebika byonna kosa eddagala ly'ebirime n'ery'omuddo. Kale nno kosa in fact njagala kubeera nga bategeezaako nti n'ebikozesebwa mu kulima omuli ebbomba, enkumbi n'ebirala byonna. Balina germination boosters ebikozesebwa mu kusiiga kasooli, ennyaanya, emboga, watermelon, carrots n'ensigo zonna. So Kampa Supply basange mu kibuga Masaka ku Wood Street ku kizimbe ekya Muzeeyi Kasujja, era nga ojja tukubirako ku 07009 30 925. Sibe bannaffe abakutuusaako enteekateeka yaffe eno gwe muganda waffe awuliriza radio gutya radio omuntu wa bulijjo Sikuman lode baasa oba oyagala kukyusaamu ogenda neeno naye nga batandika ekitundu ekyokubiri ekyenteekateeka yaffe eno nyongera bajjukizaako Ronnie Sports Center mu kibuga Masaka. Eri gwayagala obujozi obwakabe aba Man U, aba Arsenal, aba Chelsea, aba Liverpool, aba Real Madrid ne clubs endala nyingi. Emijozi gyammwe egyo weegiri mu version eri original gye tuyita players version ne version zino eza bulijjo. Then abagalako amanya n'ennamba services era weeziri mu nteekako entuufu eri y'ekikugu. Abagala emijozi egiri plain, abagala engatto z'omupiira eziri original, abagala spare play, then abagala shin guards, shin holders n'ebyaka birala bingi. Ojja kujja ku Ronnie Sports Center tujja kuweereza ekisingira ddala. Era ku Muto Complex ojja okubeera ng'otusanga bw'obukkirira mu Nnyendo tuli ku main road, which means tuli ku main floor. So yingirira mulyango ogwo omunene, mulyango oyingirira waliwo ne madam ali mu umbrella eya red. Kati yingira munda mu kizimbe ddala ojja okubeera ng'otusanga. Monday to Saturday tugulawo ssaawa 3 paka 2 ez'ekiro, then Sunday atugulawo ssaawa 5 paka 2 ez'ekiro. So ojja kuba ku ssimu zaffe 0757 67 42 57 kosa 0741 95 77 06 ye Ronnie Sports Center. Miro Sikuman wanji Mr. Ronnie ndowooza amanya ge ne bwetagaddamu nnyo. Tugenda bibuuzo paka emitala w'amayanja nga ofunye akamwenyumwenyu byo obisse ekisookera ddala pozi wagira club ki mpagira Chelsea FC. Chelsea entandikwa simbi nnyo n'omukulu we n'awagira Chelsea golaba oyo ataddeko omukulu Ntawula Albert omwagizi wa Chelsea lukulwe. Ekisookera ddala mpa amanya g'omusambi eyateeba ggoolo eyasembayo eya Arsenal kampeyini ewedde mu mpaka eza Champions League. Kai Havertz. Nobos gwawanikidde mu tteeka muno nayo kennyini weerabye tewali mulala tewali Owasona naye talinayo kanyeeko oyo ali Bukayo Saka golo gya kwa PSG ng'ebakuba 2-1 ojjukidde bwe biba ekiddako mpa amanya ga club eyaggyemu Rangers mu mpaka eza Champions League ya season eno. Mpa amanya ga club eyaggyemu kilabu ya Rangers mu mpaka eza Champions League eza season eno. Bakaita Calamity kava mu Kazakhstan. Calamity. Edda. Si Calamity. Sema Coach Joseph timu bajita Kiraiti Almaty. Sham. Sigomwe Alan. Wade Green. Sham. Wade ya. Alati Akalamity.
Wanjisebo Calamity. chikumize. Naye oli mu ansanfu. Yabadde club brooch. Kati ono mwena batomezza. Mwena mugoberedde sinkomani era essanyu lokali awulira. Kale ekirala. Omuvuzi w'emmotoka obwa Formula 1 gwe bayita Oscar Piastri ava mu ggwanga ki? ava mu ggwanga erya Spain. Sikomanya kamukomererayo nno. Kauchi Joseph. Vancouver, Australia. Kamu. Sikomanya. Wanjisebo. Mu katale akawunzikiddwa olunaku olwaleero mawanga agamu kakyagenda mu maaso. Sunderland erina omuzannyo gwe yaguza Borussia Dortmund. Bamanya ge. Omumanyi. Abamumanyi gabamuddemu. Wesigomwe Alan. Jobe Bellingham. Bakwekamu. Muganda wa Jude Bellingham. Balinga binusu. Ekisembayo. Omuzannyi Marcus Rashford. Mutegeera bulungi? Mutegeera bulungi nnyo. Mujozi n'abameka gwe yeetimba ku Barcelona. Mashati namba 17. Ekyo twadde mu luzungu. Yeetimba ne mujozi namba 17. Byonna bifu. Ina mwanikidde mu budde bwa sikomanya tanawalira nti Yeetimba mujozi namba 14. N'omulala naye ajje. Aha, radio Budukuli, radio y'omuntu wa bulijjo. Kabulaza Kayimba Francis ogamba otya. Wandirizeemu naye n'obulya bwe byokya. Agamba ki price wali ku Valley Cave restaurant. Price ojja buzibu tuuka wano ng'okyuka oddayo. Olaba mudomero yeevaamu. Najja. Omukulu. Wanjisebo. Mwakubye bugerere. Nekikoba lukitwala. Lukitwala. Mwayimba ku maaso mukitwala. Mwaka ki? 2013. Mbadde mmanyi esi kyekibuuzo. Ekibuuzo ekisooka. Yes sir. Omuvuzi w'emmotoka obutono bwa Formula 1 gwe bayita Max Verstappen. Yes sir. Mpe ggwanga mwava. Ava mu ggwanga erya Netherlands. Ava mu ggwanga erya Netherlands. Bakuwe. Nanziza sir. Douglas Lewis azannyira club ki? Azannyira club ya West Ham. Omushizi ogwo. Gusike gutuuke lwaki okukunukiriza. Asambira timu ya Everton. Wesigomwe Alan. Azemu Aston Villa. Naye nga gyava. Nagende. Asambira mu club ya Nottingham. Yazze bamugye mu Juve. Owali. Wanjisebo. Timu zimmeka ezizannya UEFA Champions League proper. Sebo ziri timu za 3 Timu za 3 Waliwo kuwakanya. Gusike bushiija. Msibe Benson. Unutumira mu 3 3 Muno n'omutomera mushiija. Tugende. Gende sebo. Njagala ombulire club eyakuba Arsenal mu mpaka ez'ekikopo ekya Champions League mu league phase season ewedde. Sebo yali timu ya Inter Milan. Yali timu ya Inter Milan. Bakuwe. Nanziza sebo. Njagala ompe clubs okuvako mu ggwanga erya Spain. Manchester United zeyazannya mu kikopo ekya UEFA Europa League season ewedde. Sebo kwaliko Real Sociedad ne Atletico Bilbao. Ne Bilbao. Byasenga byakulemerera ng'obitanye. Yeze biwedde. Biwedde. Nanzanya sebo. Baba.
Olinganga ingini y'emmotoka enkadde manyi emmotoka enkadde ingini bw'ebeera nza okukyambuka bweti ate nga tolaba nga olugendo lugwayo. Emmotoka enkadde nazo bannange ogigula ne bwejjuusa n'ogaba bannaye singa nasevinga ddala lumu nempona ebizibu nempona ebizibu bya pikipiki ya Lukwago Joseph negenda esula ebyo alina akapikiike kabani yakamutaasa akamyufu abani yakamutaasa mujansanvya yakawamba mu lutalo lwa bote. kale sebo jjukiza abantu amannya Kwesigomwe Alan, kirabu zoogira n'egyovudde Uganda Queens ne Manchester United. aya basi ekisooka Esebo. mpa amannya g'omusambi eyateba gooli yasembe ya Chelsea soni ewedde muli ky'eggwanga erya Bungereza. And Steve Benson, he left Galway. Kamu ekibuuzo kiddako Esebo. kiraabu ki eya James Celtic mu mpaka eza Champions League playoff round? Club Brugge. Club Brugge. Edda Sauti Joseph. Kirati Almaty. kamu Nyanza Masoro. ekiddako Esebo. omuvuzi w'omuttuko obutini bwa Formula 1 gwe bayita Lando Norris beggwanga mwava USA. United States of America. No sir. Sauti Joseph. Vambwa mbele ya Spain. Nedda boss. And Steve Benson, ava mu ggwanga lya Australia. Nedda. Buzabi baweddeyo. Ava mu Bungereza, Britain oba United Kingdom. Bitambulirira. Omusambi Iliya Zabanyi azanyira club ki? And Steve Benson, asambira PSG. Kamu. Mwakisomani kishemera ngeyongedde okutonkana. Netabuka buli kaseera. Olingange bufusenga Amorim. Eri yabeewa mu bamuko b'emipiira ebiri. Ten Hag. Bwegaba otendeka maani oba oyina ekikuwerekera abatendesi basatu mu wiiki emu abaliga bamaani ekyo kibuli mu kyenyi. oba waliwo yateekawo omuti 1 week abatendesi basatu bonna babakute ku nkoona. aye n'omu nga yawonye buwonye. Batendeka Alarm Football. Baalamu. Sebo bakogeredde ebyo ninaye balageko wano ekisembayo. Mpa amanya g'omusambi wa kirabu ya Liverpool eyasembayo okuteeba golo nga yesooka mu season mu Premier League. Ugo Ekitike. Nja kikoze season eno. Golo yasoose ya Premier League abadde Ugo Ekitike. Seba olowooza toweddeeyo seba. Badde okola ne ka bonus. Otunungo kiki otwa tukuluma otwa tukuluma. Benson And Esebo. omukulu gwe bayita Kalungi Lugansa agambye nkubulira ekyagambye. Esebo. Agambye ku ssazeewa byafaayo nnyo. Kalate omusiraamu amanyi ate byafaayo yaayo. Ayina mikwano Ayina mikwano ki?
Kale tugende omushiija okwo. Ssebo. Omuvuzi w'emmotoka obutono bwa Formula 1 gwe bayita George Russell ava mu ggwanga ki? Ava mu ggwanga lya Spain. Tewali? Nyo beera serious ssebo. Naye sikomani. Ava mu ggwanga lya Austria. Ava mu United Kingdom oba Britain. Omushiija okwo Nangi ssebo. ekibuzo ekyokubiri. Ssebo. Wolves yasanyiza omusambi gwata John Arias yamugye mu club ki? Kawuki Joseph yamugye mu club ya Palmeiras. Yamugye mu Fluminense. Omushiija Ssebo. njagala ombuli omusambi asooka okuteeba ggoolo eya Premier League season eya 2024-2025. Yali Joshua Zirkzee wa Manchester United. Joshua Zirkzee bakuwa akabonero. Kawuki Joseph. Omushiija okwo Ssebo. mpa amanya ga club eyajja club ya Fenerbahce mu mpaka eza UEFA Champions League season eno. Ssebo eklabu ya Benfica. Ye club ya Benfica bakuwe. Tugende Ssebo. waliwo club okuvako mu ggwanga eya Poland eyakuba club ya Chelsea season ewedde mu Stamford Bridge. Mpa amanya ga club eyo. Kiganiddeyo. Kawuki Joseph. Ssebo club bali bagiyita Legia Warszawa. Legia Warszawa bakuwe. Nazanya ssebo. Kale okyali ku radio Buddu, radio ey'omuntu wabijjo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, mwebale kubeera ng'ate mugyekuumiddeko, mwebale kubeera ng'ate muwuliriza eddakiika zo zino zinatera okubeera essaawa 6, in fact ssaawa 5 ez'ekiro eky'olunaku olwaleero. Omukulu gwe bayita Jose Rili Ekikoma, nze Bedson Kwesiva, katulinde tulabe ebinaavaayo. Omukulu gwe bamikwano mwe tuweereza, nze Fiona Fifi mu Namasaka owa Team United, no stress. Ze mpagi omwana wa United kale wewe pira ngate gyoli. Ronnie ono Morris Pro alwe yabeere mu lwengo omwagizi wa club ya Chelsea kwendi na wabya wa Chelsea naye kale ndio wewe pira ngate gyoli wewe pira ngatoliriza. Omukulu gwe bayita Kayondo Ekisoso abasajja nga bakambwe kale wewe pira ngate gyoli. Omukulu gwe bayita Male Musa Nabingola Mubende mpagira Kawuki Joseph anebuwe kula mujiwulira sema tujiwulira umwana Roni ku Sabrina mwebule kweleza no Juko Dennis wano Ibrahim nze mpagira Kawuki Joseph kale wewe pira ngate gyoli wewe pira ngatoliriza a Simple Henry Masaka Social Center wa Arsenal ne coach kwendi kunantamekwa wewe pira ngate gyoli. Lukwago Joseph ekijjawe mitumudde badestidinzi lukwago wawo. Lukwago Joseph ekijjawe mikweni tumudde ogambe nti ku Kawuki Joseph kutova wewe piranga tegoli. Then omukulu gwa takaiwa Cosma wano Chelsea kwendi omwagizi wa club ya Liverpool Festival a big up Chelsea wewe piranga atoliriza. Mugema Steven ogambe nti no kuoli owa Chelsea in fact ogambe nti owagira Kawuki Joseph anewe piranga tegoli. Peter Ekirimira abaana balamu naye era bibadde byangu gwe nga tewajja. Adeno omukulu gwe bayita Nakyene Ian mpagira Sikoman kyene nno yaliko ko wano Walugendo Ronald ogambe nti no kuoli namwenda bagyekuumiddeko bannange mwebali nnyo mwebali ddala. Nyongera okujjukiza ko bannaffe abavalike restaurant abagamba nti tayo osobola okubeera ng'ate weefunira ekyokulya ekyokunywa na ekyenkya ekyemisana ekyeggulo kusana walina omukolo ojja kubeera ng'ate oyitayo bakolereko ddala bulungi. Kale no ku noti 753-665-35 ojja kubeera ng'ate oyitayo osaba bannaffe aba Green Crop Fertilizer ekigimusa ekyo kyogenda okubeera ng'ate oteekamu
nnimiro kirimu ebirungo 16 ebiyamba ekimera kyo okubeera nga tekikula mu bwangu ddala ate ne kikuwa value for money. Kale no gwalima kasooli wama kigenda kubanga tekikuweera ddala emisolo kumpi emirambirira n'okusukkawo naddala ku kikolo. Ayamba ekimera okula amangu, ayongera ekiriisa mu ttaka. Kale nno agoba olunnyo mu ttaka, ofuna amakungula amalungi, akuuma obutonde ate ng'agumya emirandira. Gwe nalima kasooli, ebijanjaalo, green pepper, ennyaanya, emmwanyi, biriŋŋanya, kosta n'ebyo ebirala byonna okuteekako green pop fertilizer, togenda kubeera nga tewejjusa naddala gwe omulimi. Noti 7 noti 6 52 89 10 noti 7 noti 6 52 89 10 era ng'osobola okubeera ng'omujja maduuka gonna agatunda ebyobulimi okwetula eggwanga Uganda, embeera n'osobola okubeera nga togitambuza bulungi. Lunaku olw'enkya tuddamu era mu Nantameggwa kadde ke kamu ye Ssembuze Jovan owa Liverpool Vipers n'essaza erya Buddu, Kintu Abdul Rashid owa Man U essaza erya Buddu ne Vipers, Kasembe Timothy owa Man U Vipers n'essaza erya Gomba, then Namugera John Bosco owa Arsenal mwabagenda okubeera nga temujja olunaku olw'enkya mu nteekateeka eya Nantameggwa. Katugende ewa Sabrina. Neyanza nnyo neyanzege nyongera okubuuzaako gwena eyeekuumidde ku Radio Buddu, Radio Mount owa bulijjo neyoga nti nange okola ky'amaanyi okubeera ng'owuliriza Nantameggwa ebyemizannyo 2025 tuli ku rawundi esooka. Olunaku olwo mu studios tubaddemu ne mwana mulenzi gwe bayita Kawuki Joseph, omwogezi wa club ya Arsenal, club ya Vipers kw'ossa n'essaza ery'Amawokota. Tubaddemuko ne Miro Sikoman, omwogezi wa club ya Chelsea Sports Club Villa, kw'ossa n'essaza erya Buddu. Weesiŋŋomwe Alani, omwogezi wa club ya Man United, kw'ossa ne Uganda Cranes, kw'ossa Ahimbisibwe Benson, omwogezi wa club ya Chelsea n'essaza erya Buddu. Olunaku olwaleero entandise ne Miro Sikoman, omwogezi wa club ya Chelsea, club ya Sports Club Villa n'essaza erya Buddu. Ekibuuzo ekyawa omwavu ku sayidi ye kyagaanye. Ebibuuzo okuviirako ne mu ggwanga erya Uganda yazzemu ebibuuzo byabadde 2 n'afuna obubonero bwe 6. We tugenze mu international sports bigaanye ate n'okulonda talonze ewamu omugatte n'afuna obubonero 6 yakutte ekifo ekyokuna olunaku olwaleero. Nenzizaako omwana mulenzi gwe bayita Weesiŋŋomwe Alan, omwogezi wa club ya Man ekyo kyennyini ndawula kyogambye Alan, omwogezi wa club ya Man United ne Uganda Cranes. Ekibuuzo ekyawa omwavu kyagaanye, yakizzemu obudde bwadde bugenza ate kyeyazzemu era tekyabadde kituufu olw'ensonga nti ati yayogedde ne program gye yagambye ddi lwekomekerezebwa etandika ku Mande mpaka olw'okumeka. Era awo Samuel yadde akabonero n'akamu. Ebibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda yazzemu ebibuuzo byabadde 2 n'afuna obubonero 6. Yalonzeyoko n'ekibuuzo kimu ewamu omugatte mu local sports n'afuna obubonero 7. We tugenze mu international sports bigaanye bambi naye nalondayoko ekibuuzo kibadde kimu ewamu omugatte enkutte obubonero 7 n'akamu n'afuna points 8 yakutte ekifo ekyokusatu olunaku olwaleero. Ahimbisibwe Benson, omwogezi wa club ya Chelsea n'essaza erya Buddu. Ekibuuzo ekyawa omwavu kyagaanye ku sayidi ye. Ebibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda osobola okubeera ng'obiyita ebya local sports yazzemu ekibuuzo kyabadde kimu n'afuna obubonero 3 n'alondayoko n'ebibuuzo byabadde 2 era wano mu ggwanga erya Uganda yavuddewo ng'alina obubonero 5. We tugenze mu bibuuzo okuviirako wabweru w'eggwanga azzeemu ekibuuzo era kibadde kimu n'afuna obubonero 3 n'alondayoko ebibuuzo bibadde 4. Bwekutte obubonero 3 n'egattako n'obubonero 4 bw'alonze ewamu omugatte mu international sports n'afuna obubonero 7. Enkutte obubonero 5 n'egattako 7 ewamu omugatte afunye points zibadde 12 yakutte ekifo ekyokubiri olunaku olwaleero. Akulembedde ye mwana mulenzi gwe bayita Kawuki Joseph, omwogezi wa club ya Arsenal, Vipers n'essaza ery'Amawokota. Ekibuuzo okuviirako no mu ggwanga ekibuuzo kyadde ekyawa omwavu kyaganye ku sayidi ye. Ebibuuzo okuviirako no mu ggwanga erya Uganda yazzemu ebibuuzo byabadde 2 n'afuna obubonero 6 n'alondayoko ekibuuzo kyabadde kimu ewamu omugatte mu local sports n'afuna points 7. We tugenze mu international sports
azzeemu ebibuuzo bibadde 3 n'afuna obubonero 9 n'alondayoko ebibuuzo bibadde 4 ewamu omugatte n'afuna points 13 ng'azijja mu international sports enkutte obubonero 7 n'engattako ne points 13 ewamu omugatte n'afuna points 2 abayiseewo genda ku mutendera oguddako ye ahimbisibwe Benson omuwagizi wa club ya Chelsea n'essaza erya Bujju akunganyiza points 12 yakutte ekifo ekyokubiri ate ng'akulembedde ye Kawuki Joseph omuwagizi wa Arsenal Vipers n'essaza erya Mawokota afunye points 2 olunaku olwaleero. Kale tuyanzanye tweyanzeege